Nzenfa chenjoyo chimanyi vamu byokwekunyanga nzenfa chenjoyo chilina webale yo mugama mutabagana bange, it's your boy Victor Rose Ginger Boy Oliku SMX Media, and keep it up, don't change the dial. Kitalo nnyo kitalo ddala ekyokufa kw'omukulu w'endiga Kilani, naye oluvannyuma lw'okukubibwa amasasi n'engeri olugero gye lwagenzeemu mu maaso, abantu ate story ye bagishiftinze ne bakomyawo ya Pastor Aloysius Bugingo we yakubibwa amasasi ne batandika okubeera nga bakola compulsion. Paka kati mu ggwanga erya Uganda abantu bangi nnyo baagaana okukkiriza story oba perspective oba side ya Pastor Aloysius Bugingo gye yawa oluvannyuma lw'okukubibwa amasasi, naye ensonga erimu okufafa wano ku SMX Media tetugitwala nga yakusaagirira. However, abantu badidde endabirwamu y'emmotoka y'omukulu w'endiga gwe bamukubya amasasi ne balaba engeri endabirwamu gye yayatiseemu ne bagikompeyalinga n'eya Pastor Aloysius Bugingo, engeri bo gye baalaga amasasi we gaayita. Eno okusinziira ku story eno n'eya Pastor Aloysius Bugingo, abantu bali mu kugezaako okubeera nga bazikompeyalinga basobole okulaba loopholes wawe ziri, kubanga paka kati oba olw'ensonga Pastor Aloysius Bugingo abeera nnyo mu mawulire, oba olw'ensonga Pastor Aloysius simanyi nakumanya lwaki abantu totally baagaana okukkiriza version ya story ya Pastor Aloysius Bugingo n'okubeera nga yakubibwa amasasi n'addusibwa mu ddwaliro n'agenda n'ewaka n'abeerayo ebbanga eriwera yakajja atandika okubeera nga addamu okubeera nga ayimirira katuuti, naye paka kati abantu baagaana okukkiriza version ye. Abantu bagamba mbu n'endabirwamu singa bagikuba amasasi endabirwamu ejjamu olunyanfa, naye ya Pastor Aloysius Bugingo teyajjamu nnyanfa, mbu bayiringanga gye baateekamu ne drill oba ebituli bye baakubamu ne drill. Kyokka ate ng'ensonga eyo yafiiramu omuntu mulamba, nga mu nsonga eno we yafiiriddemu omuntu ku njawulo eriwo. Bukyanga abantu baneeno bakuba abantu masasi ne badduka, baneeno basobodde okubeera nga babakwata, naye ng'omulimu gwakoleddwa aba boda. Kankutereka akatambi kaneeno naawe osobole okulaba exactly ki ekyabaddewo ng'omukulu w'endiga bamukuba amasasi ne baddukira ku boda. Oluvannyuma aba boda be baagobye ne basobola okubeera nga babakwata. Akatambi keekano. Ne twekengera abantu abo babadde ku boda. Tubadde twakabeekengera essasi erisooka ne livuga. We livugidde naffe kwe kusitukiramu amangu ago neryokwe kuvuga aba boda kwe kuvuga nga bajja emmotoka webadde. Kati amasasi we gaavuze muzeeyi n'asiba, kati bo ne bamuyitako ne bamuda mu maaso. Bwe bamuze mu maaso ne bakuba amasasi amalala 3 ago egamukutte, erimu limukutte ku ttama era eddala ku liiso ate eddala ku mumwa. Oluvannyuma okutuuka ku scene oba awabadde okukubwa amasasi okwo, ababoda ne bagenda mu maaso nga bagoba abo abakubya amasasi babadde babiri ku piki. Siyinza gamba nti baboda kubanga boda si kugamba nti be bakola ebyo, wabula mu nsi piki buli omu alina piki, oli ayinza okweyambisa piki ye n'akola ekintu ekyo, wabula abo ababadde ku piki eyo n'emmundu bakwatiddwa ne ababoda ababadde kumpi ne babaddukako olwobakutte n'abatuuze ab'oku kitundu kye babakwatiddeko ne babayambako, naye mu kubakwata omu abadde n'emmundu n'ayagala okubalwanyisa ng'agamba agenda bakuba